Sebwenti. Kansulati Kyewalabye Male ne mukulu Charles Peter Mayiga wasanya wasembedde da tutandike ensonga zino bulungi nnyo. Mazuba tegeza ka Ssaabasajja Kabaka mutegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde. Ntandise Sebwenti. Watogeredde essawa zino waliwo enteekateeka namutayiika era ng'era yatandise dda ey'okuba nti abasajja n'abakazi ba Kabaka batandika okuteekebwa mu nteekateeka esomesebwa ku misomo egy'enjawulo naye nga sino zonna ssente zayo sente bahabulodda busome tono akalekeze. Nsereeta muzezedde nsanga bisibe nannyini toyireti ng'ateekamu ensimbi. Munono butyo Obuganda busaanyewo nga busembererwa oba okwesigama ku bantu babiri. Kunono okusingira dda kuliko omusajja nze gwendabanga omusajja gwe nnoonyerezaako sofa nga si musajja Muganda mutuufu ayitibwa Kyewalabye Male. Ono mu kusanya Buganda tali amukwatira nsawo nga yasooka okubeera mu Buganda Land Board n'atunda ettaka lya Buganda lyonna erisigadde liri ku Kigali alitambula mpola agenda alitunda. Ono bamujjera omusimattula ne bamujjera bamuleeta mu kitongole ekyobuwangwa n'ennono. Ono mu kutunda n'ebyafaayo tamanyi muntu amukwatira nsawo. Wetwogeredde essaawa zino omwami olw'okuba nti akola ne state n'ennaku zino baamuwa amagye agamukuuma aga SFC era kumuwanga Warlord. Omukulu Kyewalabye Male ono yatandise okutandika okukinabbuka n'okutandika okweteeka watalina kujja ng'akajonjo akalemera mu liiso esaidi wano ng'ate nnyiniko ayinza okuba tatakategedde. Njala kukubira omulanga ogutakungula eri bannaalinnya mwenna bali mu Buganda. Bamaama muzuukuke. Ekiri mu Buganda kye kirya n'atabaala. Bwe muneesulya egwa Nagamba olw'okuba nti bagenda bbawo akasente n'okubateeka mbiri obutejja kusobola temujja kusobola. Njala bagamba nti enteekateeka eno ey'omusajja omukopi Kyewalabye Male atalina Muganda yatandise obbakoola mu bannaalinnya ab'amasiro agasinga obungi mu Buganda okubayita okubasomesa. Kyewalabye Male ku myaka gyammwe abasomesa ki? Era bwe tudda mu nteekateeka y'emitendera egifuga Obwakabaka bwa Buganda Kyewalabye Male talina wayinza kuyimirira kutandika kukoola bannaalinnya. Kati nno bakubira omulanga ku nteekateeka eriwo Kyewalabye Male buli gwe yawandiikidde ebbaluwa nnaalinnya wa Buganda ng'ogenda kuyitibwa oteekebwe mu kigango osomesebwe ku bintu Kyewalabye Male byatalina ku mutwe n'amagulu. Era waliwo n'enteekateeka ey'obbawo obukadde 10 bwedduli muntu yenna n'abakkirizganyiza n'enteekateeka eno. Sente zino za state. Mukimanyi bulungi nnyo nti oli olulangira n'Obwakabaka wa Buganda tebukyasoloza misolo. Ng'ebintu byonna mwe bandibadde bujja emisolo ensimbi zaakwatibwa mwe muli ebizimbe amataka Museveni bye yafutubbalako. Kati kiki Buganda kyejjamu omusolo nga n'obutale bwennyini obw'Obwakabaka bwa Buganda bwonna bwawambibwa dda abasajja ba State Council n'abayayi mu gavumenti ya Museveni abojjamu ensimbi. Kati njala kubuuza Obuganda bweyimirirawo ku kira bukola mirimu gitegiriwo oleeta nsimbi. Omuntu yenna akuyita mu musomo mu Buganda emmengo wano manya nti ogwo musomo Museveni yagutegese era muteeketeeke kumamala mamimbya. Watogerera essaawa zino bannaalinnya mwenna nategeddeko nti mwawandiikidde mu baluwa era mwagenze ku misomo Kyewalabye Male gye bayiseemu naye kintu kye kigenda okuva misomo gino. Enteekateeka eriwo mulimu bannaalinnya bakagubiiru ng'ejjindu ly'enkoko eriremerera embere n'erikwata ennyuma nga temukyayagala kuwuliriza bigambo ebifa mu Mengo olw'ensonga mumanyi Mengo bajaayi. Naye kati baataddewo akasenda bazaana kuko bayita mu misomo nga babasuubiza obukadde 10. Mu misomo gino nno mugenda kunyweramu kalyo kawulire kubanga mbuuze ku bazaana bannammwe po abalangira n'abambejja bali mu kupookya mu nsi z'ebulaya n'abo bali waka baalowa ebintu bye bimu mu misomo gye babatwalamu. So njala kwebuuza bukyanga bakatikkira abeerawo bukyanga batikkira Ssaabasajja mu 1993 Katikkiro ki eyali abaddeko n'atandika okusomesa abantu ab'ennono nga basomesa bye batalina kutegeera oba emisomo egibaddeyo gino egyaliitiriiti nga kati gino gye bakola emmengo. Kati basajja ba Kabaka abazaana ab'amasaza n'ab'emitima bonna abategeeza buli musomo gwonna gw'ogendamu nga guli emmengo nkutegeeza nti oba ogenze kunywa buto olw'ensonga bakimanyi nti balina okujja abantu bamanyi ennono balekewo emiti emito. Era namwe mbategeeza abazaana ba Kabaka mwenna ne bannaalinnya emisomo gye mugenda bagenda bba obutwa ekirava mu yebiraka munaakiwulira. Era mu nteekateeka eno buli anaakwata obukadde 10 ajja kuba akkiriza ebinaava mu nteekateeka y'abana abasajja ng'enteekateeka eri nti mujja kuba mubuziina ku ntozi zaabwe. Enteekateeka eri nti buli muntu anaabayitiddwa musomo ogwo ekintu ky'ogenda okulya kijja kuviiramu obulabe obw'amaanyi. Sinakiri ojja kuba otandika okuwulira ebirwadde biwulira bya kansa ekinaavaawo ofe. Kubanga enteekateeka y'abana abasajja bamanyi nti balinamu bannaalinnya abatakkiriziganya nteekateeka zino nga mwe mulaamu muvuddewo bagenda basikiza bannaalinnya abato mu myaka abatamanyi kye bamanyi kumbe olwo abasajja bakubye eggolo gye baagala. So enteekateeka eno ey'okusomesa naddala bannaalinnya aba Buganda nfu ntegeka ya Museveni kuba baagala bajja bamu abasigale banaabawo enguzi mukkiriziganye ne bagenda okukola. Abasajja abakulu ab'amasaza nammwe enteekateeka y'emu muleke kulya nkuzi banagenda misomo gino kubanga mukuze musoma ate tetwagala basiruwaze nti bana ekinje kye bagenda basomesa mu bintu bino. Abamagombola butyo olukiiko lwa Buganda olukulu butyo mwe bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda nammwe mutyo n'abala mwenna abatandise okusomesebwa Buganda basoma biki essaawa zino kubanga Obwakabaka baddewo nga basajja bakungu ba Kabaka tebasomezebwa. Lwaki basomesa ssaawa zino? Kubanga enteekateeka weeri baagala kulonda bambaali bakagubira batakkiriziganya bo bakanyooka wodi baveewo bo bakole enteekateeka zaabwe nga bazina okuba.
All right. Nga batugenda maaso butyo enteekateeka mugitegedde. Njala okubuuza ekibuuzo kimu. Omukulu ono Kyewalabye Male ne mukama we Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga. Abantu bangi nnyo be mutadde mu kattu naddala mu Bwakabaka bwa Buganda. Ettaka lyonna mulitunze mulimazeewo. Tewakyali Buganda kyerina. Nga nabukote essaawa zino mutandise teka mikolo mu diaspora okubuzaabuza bannayuganda abaliyo naye tebajja kutegeera biki mugenda kukola. Njala tegeeza mwenna basajja ba Kabaka bali mu Bulaaya be batandise okutegekera ziddina z'empuliddeko zigenda okubeera Bungereza ne mu nsi endala. Bagamba oba tugamba nti embuulire tefa yonna bw'oba osuubira nti okuyita mu mukolo simanyi Buganda ddina naye ng'empologoma gye bategeka linnya mu linnya lya Kabaka naye nga mu kino bagenda bakwasizaamu efuka enkwaso buli gobanaawo butwa ojja kuba ofudde lulwo so si nti Mayiga yaafudde kubanga balina enteekateeka ne Kyewalabye Male. Bino njala bibategeeza mwenna abantu abali mu diaspora ekikulu muwakana nnyo empaka mulina nnyingi nnyo ne mujja kumala kulozaako nga batugamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo ebiseera bisinga bajja kumala batta mulyoke mutegeere. Awo nno nvuddewo ngenze mu nsonga endala saagala kubalwisa nnyo. Bwetwogerera essaawa zino mu Buganda kifumba mutoko. Amakereziya ebitundu 7 ku buli 100 abasajja batamanya ngamba Abanyarwanda batuusi bamaze okugasalako. Amakyaki g'abalokole ebitundu 7 ku buli 10 abasajja Abanyarwanda bamaze okugasalako. Tugenda mu business esinga obungi mu Buganda abasajja Abanyarwanda bamaze zisalako. Obwakabaka bwa Buganda bwennyini kino nkiddamu Obwakabaka bwa Buganda bwennyini busigaddeko ebitundu 45 ku buli 10 okusaanyizibwa okuwaabya basajja Abanyarwanda. Business nzibagambye mu masinzizo nkibagambye mu magye nkibagambye buli wamu mbagambye. Kati mulize ensonga eno. Bulijjo nzija ne bagayi betu ne muloza nti byakusaaga. Kaakano oba luno olukalwa amasomero agaleeteddwa naye nga amasomero gano gali mu Buganda agabaleeteddwa okwekalakasa ku bintu by'amafuta. Naye nga abaleese abantu bano bonna basajja Banyarwanda. Katonda nyambe akatambi kano benga nkyakayina muno kubanga njagala kusooka kulabisa abantu bano mulyoke mutegeere. Njagala kusooka kulabisa abantu mmwe mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Kaakano wait a minute. We are now at President Towers presenting a petition to the European Union to leave our oil. European Parliament, please leave our oil. Student leaders, we are behind you. USA, we are behind you. Oyo musajja omutuusi awedde emirimu ali ku baana ba Baganda mu Buganda. Tekiri kigali wa tekiri luddawa wabula bakikola ku baana ba Baganda. Baba bategeredde omukolo gw'okunywa n'okunywa okulya keeke ekkololo naye ngo babuuza abaana ebintu badde babijje luddawa wuuyo gwono muyise mu Nyankula muyise mu Kiga presenting a petition to the European Union to leave our oil. European Parliament, please leave our oil. Student leaders, we are behind you. USA, we are behind you. Oko tekuli mwana wadde no. Tekuli mwana wadde no. N'omusajja Munyarwanda. Kyembaga nti akabinja kano k'abantu batono ne kakozesa abantu abangi okubafuula abasiru. All right. Gano gikoma ku masomero gensobodde okufunako mu drone zange agateereddwa mu bintu ebyo. Kuliko essomero lya Nowards ne Upwards lino lisangibwa Buloba ku Lwemityana. Omuzadde yenna ng'olina omwana ku ssomero bayita Nowards and Upwards nga lisangibwa Buloba byamu ku baana badde beekalakaasa. Kuliko Nabisunsa Girls abaana bano babaddeyo. Kuliko Buddo SS abaana bano babaddeyo. Kwabaddeko ne Zana SS n'amasomero amala agabaddeyo. Ne weebuuze abaana bano bazze batya okutuuka okubeera kwekyo. Ebbaluwa gye mwalabyeko yabadde esoma bintu birala. Bano bamaliriza baleesa abaana bano mu bintu birala. Naye nga buli kye bakola kyonna bakikola mu ki? Bakikola mu Buganda. So si mu kitundu kirala. Kati gwali eyo ng'ogabutikidde ojja kutegeera ensonga lwaki bagenda kuba wambaga temusobodde kusituka.
kubanga nzibyange byongeranga bibiri ne mwebuuza nenga temusobola kutegeera omunyarwanda akola buli kimu ekisoboka okweddiza ensi nenga mumutudde amasomero gali mu Buganda abaana baganda abaduumira musajja munyarwanda nenga yebuuze kino kyonna bakikola bwaki kubanga baagala kusaanya Buganda na Busoga Bunyoro bo batwala ekintu kyabwe kisinga obungi awo sigenda kulwawo kangende ku point enkulu njoke ngende ku general information eyandese tugenze ku point eyandese njoke ngende ku information jemba wa ngenda basomera akantu kano kagera kubira mu 40